Oluvannyuma lwa Namutikwa w'enkuba eyafudde embyekiro ekikeesezza olwaleero eggombolola 3 mu disitulikiti y'e Bushenyi ze zaakoseddwa enkuba eno egobye n'abantu mu maka gaabwe. Enkuba eno eyatandise okufudda embesaawa 2 ez'ekiro yagoyezagoyeza ebirime by'abantu mu ggombolola zino nga n'amayumba tegaasigadde waggulu nga kw'otadde ebisolo okukosebwa. Abantu mu ggombolola zino balaajana okusingira ddala nga tebamanyi kye bagenda kuzza eri mumwa mu biseera by'omu maaso anti emmere gye babadde bataddemu essuubi yayonoonese. Abatuuze abalala tebannakubwako kya mu lubaale baliraanwa baabwe oluvannyuma lw'amayumba gaabwe okwonoonebwa enkuba. Nyowe enju yange egikuya ninjiyomba kati akataahwaga amaizi tugiire kureeba twareeba amaizi gaaraba omu rwigi nuko nyimukire mpora nakwata akaijukuru kanje kandi karuukamanyi nkakwata akanyura tuzo mu kakorido mbwenu tusabire Sara mwana we tusabire Sara zone zo munsi zahwayo tujenjura yatandika kugwa ija kubino muyaga n'eshatu aho kukure ikizimbi cya mutano wanje cyakumbagara kwekirasha ibi necweka naze nakireba nasanga ikizimbi cyagwira ati turiyo bukwera rucyarira ahabwe ibiro byo misho omukanya gace umbwire buce tutine kikwiza kwisa abana bitu umuhogo zifire urutoke zafa ebyimba bifire umubiro byo misho tuyino busasi so ahantu ho kushabira government na munonga ministry ya disaster kutahamika tuyambika tugirira embabazi abantu twafa. Minisita akola guno naguli mu ofisi ya President Mary Carol Okrut yennyamidde olw'ebintu by'abatuuze ebyayonooneddwa naye n'asoomooza abantu b'e Bushenyi okubeera n'obuvunaanyizibwa balekerawo okwonoona obutonde nga batema emiti ekiviirako ebizibu ng'amataba n'ekibuyaga. When this kind of thing happens, we know that there's going to be an unstable economic situation and there's going to be the poverty levels will go up. And we keep on telling people that where there is space, please plant trees because we know that climate change is for real. So that if there is a windbreaker, if there are trees, then the devastation, the destruction will not be so much. And we urge people, if you cut one tree, plant 2. Y'omu ku babaka ba Parliament mu bitundu bino Raphael Magezi asabye gavumenti eteeke essira ku bukiiko bw'okuggombolola obukola ku bigwa bitalaze abantu abakoseddwa bafune obuyambi mangu ddala okusinga okulinda ekiva ewa minisita. We should revive and strengthen district and sub-county disaster preparedness committees. Number 2, in the national budget, let's appropriate and provide adequate resources for districts, for sub-counties to meet these challenges. Because it may be difficult for us all the time to run from the center to every village and every homestead. I think that is not sustainable. Oluvannyuma lw'omusana okwaka ekiseera ekiwerako bannayuganda balaajana olw'ebirime byabwe okufa naye ate enkuba we yatandise okutonnya yafuuse ya bulabe okutuuka n'okuteeka abantu ku bunkenke. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.